So kakati wetwogerera tunatera okutuuka tugenda. Wetwogerera essaawa zino tunatera okutuuka mu maka g'abadde eyali omubaka wa Lubaga South Mulumbe Lwa Kato Lubwama tugenda kwambukira awo. So essaawa zino wetwolekedde ovuga otunudde waggulu. Eri olunaku lwajjo lwakedde bulungi nnyo ng'omubaka Mulumbe Lwa Kato Lubwama nga mulamu bulungi, naye embeera yatabuse obudde obw'ekiro bugenza okukya ku makya ng'avudde mu bulamu bw'ensi. So twolekera mu maka ge, embeera bweti bweri. Abakungubazi batuuse dda ku makya gano amangu ddala nga bamaze okufuna amawulire agakwata ku kufa kwa Mulumbe Lwa Kato Lubwama. Abazze bangi bonna baweddeyo, kyandaze nti leero kyabadde kisusse. Kabatandika omukolako nabo bateekako ebyuma, nagenza okulaba nga ndaba ddala kituufu yeetaaga eddwaliro eddene. Ntandika okunoonya ambyulensi. Julius Gumatoka anoonyeza ambyulensi. Ambyulensi nagenza ogifuna Emmengo ku ddwaliro ng'abasawo batandise okuzinga, nga mbalaba bazinga, era omusawo dokita omusajja yampise nangamba jangu kati sooka ojje, nankwata awo nga nze ndaba bamuzinga bamuggyayo eri bamutwala eno gye bateeka abafudde. Bwatyo biragenze nakyakola. Julius kitalo nnyo ekya Kato Lubwama yalama n'agamba tugenda muzika after a week, ona batugambye enkozi yagamba wa week bingi byayogera naye ekyo yakiseekako nnyo essira kuba kuva mabega kyayogera. Yagamba ekitono ennyo Julius nze bwe nfanga wiiki ekitono. Alangirira bandi music ayindeefu ku National Theatre bingi ebirala tujja genda tubyogera. Julius katono nnyo abantu abato baaga kumanya sayo n'omulambo guli ludda. Saawa zino ali Mulago mu mochari bakyali ku postmortem. Okay. Yanaava agende mu home, bw'ava mu home ebirala tunabibanyonyola. Tukoze komiti ekulemberebwa Muhammad Nsereko ekyama egenda okubanga ekola ku nteekateeka zonna. Ne mutabani wange Musa eyazannyako ne Kato agaye mami twaganye okubikira kati bambikidde n'entuula wansi ne saagala kulaga bano abambikidde nti ndi muzibu nnyo bajja gana okumbuulira buli kimu, naye nze n'embeera n'essuubi nti osanga Kato azirisa ajja kuba muki mulamu, naye nennyingira mu nnyumba n'entandika okukaaba okuva ku ssaawa 9 paka zino essaawa zondabamu mukaabira Kato kuba tewali wamukaabira Ndaalonge yandi mukaabidde. Yagenda dda ne Ssaalongo ne tubaziika ne tukikkiriza n'omulongo munne ne tukikkiriza. Kati kino kya Kato. Kato osobola mujjukira like mu bigambo bye n'ebikolwa bye osobola mujjukira mu ngeri eti? Mujjukira nnyo, kyenyinza omujjukira Mwadde agamba nti ffe tuli bajju, tulina okulwanirira eggwanga lyaffe, ti omuntu nga wuwo ne bw'asobya amidda tomuvangamu, oddange ebbali n'osooka n'owolereza owuwo oluvannyuma n'omubuulira ensobi ng'omulaba agenze. Ebyo mbimulinamu. Nangamba ida wadde oyo yasobeza naye ye waffe, tubenga abajju tusooke tulwanirira owaffe, oluvannyuma tulyoke tubuulire owaffe ensobi ze ng'omulaba atuvuddemu. Mujjukiramu ebyo ebintu ebirungi. Abadde muntu mulungi atwagaliza, naddala nze ku ludda lwange siina kye nnyinnyonnyola, kibingi nnyo bye mujjukirako, ebingi ddala. Teyanza nnyo sengambira tujja kutwongera naffe okukubagiza n'okukusaasirako. Bubaka ki bw'osembyayo eri abo bonna bafaani ba Kato Lubwama batulaba essaawa zino mu nsi yonna? Bafaani ba Kato abatulaba mu nsi yonna
Manange mbasabira nti munamwe mugume naye bwe tuba tubagambye ekintu kyonna nze njagala tukole akantu ne bakanavaamu omutwalo gumu tukkirize nti omuju waffe ekyo kyavuddemu tumuziise n'ekyo famire ye tugirekedde omutwalo ogwo nze kyensaba kuba ekyo kyo abadde muzira wange ng'akyagala abadde ayina kyategeka nga yakiŋŋamba dda naye nga mugamba nga kinene naye nsaba kigende mu maaso kireme kuyimirira abamawulire tubayite mumanye nti yandibasasudde yagenze naye mujja kutulangira tufune we tukiteeka abaana ba Katonda be tunaabawanga tufunye mutwalo gwensaba kubadde yambuulira kyategeka ekyabasita bonna buli yali azanye yali abadde mu nsi nga ali wano mu katemba yenna ne baba yasiba abaana baddole ng'agamba bonna bayiteko mu ddiiro kyabadde ategeka Mukama kyatamusobozeseza kutuukako ngamba bafaani mwenna bwe tubayita ku kyakato omugenzi mutubeererewo naffe tulebeere ng'abantu baffe tuba ne kitubasibirira nakyo abadde aŋŋamba nti tulina kiteeka kundi ku Serena abadde yakinyanjulira naŋŋamba nti amida nti njagala tutegeka ekintu abantu bonna bayiteko mu ddiiro kimanyi ti abantu baffe abazannye katemba n'abayimbi bonna tetukyabamanyi nga kyayagala okutegeka baneesaba mube wamu naffe kireme kkoma kati mubeereko naffe akaseera nga tutudde ng'abafamire tubabulire waliwo ekinene ekibadde kitegekwa tubabulire nti kino kyekigenda mu maaso kati abadde muzira waffe batono nnyo abali wano abali mu music muki nga tebamanyi Kato abadde akuyombesaamu katono nakolera nze nakola naye puroguramu gye bayita mutakisa emyaka gye mutamanyi n'olwaleero ensi yeyogerako ndoza abali ekalangala nabaddeyo nnaku zino nga boogerako eyo puroguramu ne bagamba Kato mulwadde naye bwawona tugenda kugiddamu tugikole nga bwe mugyetaaga wonna we tunaagikolera Mukama amuwe ekiwummula ekirungi amusaasire byamusobako omuntu omutonda asobya ate nammwe abali wano mwenna amativi gonna puroguramu zonna Mukama abatwagalire kuba tetulina kye tusobola basasula naye abatubeereddewo mu kino Mukama abawe kye musinga okwagala kitalo nnyo ssaawa 8 nina muwala wange Benita abadde ali wano azannya wano ne Kato kati Benita banne gwe bakubidde ne basooka ne bakulungutana ewaka nga tebannambikira ne bagaana okumbikira neera nange bwe bamaze nga baganya okumbikira nga basika omuguwa bamaze ndoza ssaawa nga 9 we bambikiridde ez'ekiro kitalo nnyo kya Kato Lubwama abadde musomesa waffe abadde kyakulabirako kyakuyigirako kyamaanyi mu ati ate ne mu bya bulijjo kale eno nga mu politics yonna abadde wa tabu so amawulire gatuuseeko ssaawa 7 nga misa kisemakula akubira ngamba oluwa jangu tugende ewa mu ddwaliro wano Kato afudde era twasitukiddemu ne tujja paka nakati tunava kuvaawo wano naye kyakunyolwa nnyo nti musajja waffe yatugenzeeko era ati tagenda kusigala kyekimu kuba yennyini abadde ati newaaseko obusesi newayomba obadde onyumirwa bunyumirwa njagala tutunulemuko ku biseera bya Diamond Ensemble 2 kubanga ego omukwano gyenfanfe embeera yali awo oluyimba banka y'ebyamabyo n'endala we zakolebwa maalinga wamu Diamond Ensemble ne Eagles Production by then nga mukwataganira ddala yali etya Kato Lubwama yali etya biseera yali nnungi nze Kato Lubwama gani yali musomesa wange wenava ano wenava gye navako mu Eagles neyingira mu Diamond Production naye nga bw'oyingira wali tosobola kubeera nti nze najja kuzina kyekyokka afuba okulaba nga alina kyakutuukula kyakulantingamu ekirala ati Kato ngagamba nti jangu tomanyi kuzanya nti ye nti ojja kuyiga ati kola booti njagala oyingire kalakita eno ng'ogiyingira lwampaka kitegedde ngagamba kakati jangu sawa yakuwandiika yantuyigiza nnyo gamba yatwongeramu twali tumanyi okuwandiika ennyimba naye yatwongerako kyamaanyi ng'akuŋŋaanya nemugenda mu kasiisira abo naba Rebecca Jingo ne muwandiika kuba competition ebiseera ebyo yali y'amaanyi naye ng'ate abayimbi baali batono abayimbi abo naye nga competition ate y'amaanyi nnyo so
abadde musomesa mulungi nnyo mu bintu byaffe. Nawe yakigambako nti no tumuzika nga wiiki eweze. Ebimu mbadde sinaba kunyumya nabyo naye tugenda n'ekiro abantu balinga 6 bonna bagamba yagamba ennaku 7 alina ozimala wa musinga tujja kusobola obulamu bwe. N'agamba band music babeerangawo ne bakuba ebyuma nga bebayimba celebratinga. Ekirala ekyaleeta zino ennaku 7 abaana bali ebweru basobole okudda wano e Uganda bamuziikeko abali e Canada. Tuyanze nnyo tuyanzike Haji Haruna Mubiru webala enteekateeka zonna z'okoze okulaba nga Uncle Kato Lubwama n'abakungubazi bajja lunaku lwaleero. Kitwongere kofi nga tukubuuzako enteekateeka bagavisiyamuko n'abantu basobola okuba nga bategera enteekateeka ezituuse neziyimiridde. Akakiiko ebintu bino okusooka ddala nebaza abakyasobodde okubeera nga twenyigira mu mukolo guno oba embaga ya muganda waffe esembayo. Tubeebaza nnyo nga Honorable Muhammad Nsereko abaddewo nnyo okuva ekiro. Waliwo abagenze mochare ffe tujja ne balunywa ne tutegeka wano obutebe ebiki tent osobola okulaba nga waka wali bulungi. Ate eri ne wagenda Misa Kisemakula Emulago ne Uncle Abe Mchibi n'abalala. So ebintu bikyatambula bulungi tunabakalubirizibwa. So right now tuyise muko program nga mwatisa nga bweno tambo kuva leero nokutuuka ennaku 7 ebanga that's if waliwo ennaku 7 baali basuubira nti Uncle Kato agenda kwisibwako mu parliament naye president yayise etteeka ne babatulamu batuwabuddemu Honorable n'agamba nti kati kyavaawo naye ng'ate abakulu bajja kujja aba government bajja kujja babeerewo. Akati ffe enteekateeka yawana ajja kujjako wano sinakindi asabiweewoko ate agendeko ne mu church era bamusabire. Kyenakategeerako agendeko ne mu church bamusabire era ate tumutwaleko ne ku National Theatre era tumulabeko bamukubeko eriisa evanyuma. Ate ndowooza ku lunaku lwesinaba kutegeerera bulungi bamutwale ku Masaka Road bayitawo batya Nkozi agalamizibwe ku bijja by'abajjajjaabe. Kikyojjukira ku Honorable Kato Lubwama bingi babadde wanjawulo buli ssaawa abadde akujjukiza omujjukire. kale akitweyanza nnyo katugende mu maaso nga wabasobodde okusupportinga full time abadde artist. Full time abadde artist abadde yona budde bubeera nti tali nga olaba newabeeredde mu parliament ng'ayogerayo 1 2 3 n'ayogera ku art 1 2 3 n'ayogera ku art. So tufiiriddwa omuntu gwe tutasobola kuzzaawo naye kale katusabe Mukama atusobozese okumuwerekera mu kitiibwa ekimugwanidde. Alright, awo wenyini ndabyeko nje wano n'omukulu kale Kato the man yamugamba nti ekyo kituufu n'akiremerako n'agamba ekyo kikyamu ne bw'okola otya tuleka okumukyusa. A very principled man atatya kwogera mazima kakibe ki oki ate ngaliko amafuta g'okwagalibwa. Ye muntu abadde avuma aba movement nkya n'ababeeramu ne baseka n'avuma abanuupu n'ekiteeso ng'ekwako olugalo ennaku naye nga bavuma ate nkya n'abatulamu ne baseka ne babeera wamu. Njogera nga simagamaga nanga mafuta ngalina. Kato Lubwama yabadde most popular theatre artist today. Tubadde tutambula naye nga ndi naye ne watabaawo nandaba ndowooza abantu babadde bamusimba sandibirivebu nga tutuuka wantu ne batalaba mulala yenna ne balaba Kato Lubwama yekka abantu babadde bamusimba tumanyi ali special abadde wanjawulo abadde mulungi abadde ayagala nnyo theatre eddemu eterere nga bwekyali bwetugamba eddemu nga bwekyali abakimanyi bakimanyi naye the struggle
Amina, awo nyine omuzanyo gw'okuserena tugenda kusooka kutuula ne bannaffe. The quick answer is tujagenda mu maaso naye kubanga it's a theme ekintu kya theatre yonna, Theatre Association of Uganda. We have lost a general but the struggle continues. gwenga gwe kikyoyinza okugamba abali eyo abatamanyi Honorable Kato Lubwama gwe gwomanyi basobola okubeera nga bamutegeera. Honorable Kato Lubwama ekisooka abadde musajja muyimbi bannaffe gwe baagala ennyo munnakatemba omulungi ennyo omusajja ow'amazima ayimba bw'agamba nti Beki awo wabi waba wabi ane kyeranga alina okwagala abantu bangi abadde bayimiriddewo okulula abayimbi abali mu industry enkadde naddala bonna bonna ye menta waabwe ye yabaleeta ye yali manager yaleeta abantu bangi kati nikyesanga nga naffe kubuna omulembe omupya era nga naffe taata abadde taata abadde muntu mulungi era tulumiddwa nnyo kubanga buli mulungi nze kunze buli mulungi wange ndabanga agenda buli muntu abadde anjagala ambuulira ekibi n'ekirungi agenda kitalo nnyo Alright, kitalo nnyo Chosen Becky nga tukyeyongerayo abazzeemu a little bit late twagala otubeeko ku moments nga 2-3 z'osinga okujjukira ku Honorable nga gwe Chosen Becky. moments kunze nga nze saidi yange nze sooka nze nga nze Honorable ennaku ezabadde yakola ka video nga anyombesaamuko nga ngamba Beki kikulu okola n'abaana abato oyimba bulungi olina buli kimu ekyetaagisa okuba omuyimbi naye okola n'abaana abato weetaaga okola n'abantu abakulu abakusingako. Of course ate nekirala abadde yakakola ku challenge yange awo ey'oluyimba ng'azina break dance for ono gwabadde ayagala ennyo ebyo byonna wembiraba bambipulira ennaku. Asinga wali wakukolako ne Honorable Kato Lubwama kati omugenzi wandikoze naye mu kuyimba mu kuzannya kuba nawe ku TikTok tukulaba oli muzannyi mulungi. Amazima gali nti buli wabadde akomenti nga ku Beki nga aleeta nnyo ekintu kya actress ekitegeeza nti nenkwadde music yes music wali naye ng'ayagala nnyo byenkola ku TikTok ebyactinga so singa mbadde wakola naye n'alyagadde nnyo nenzannyako naye ngani nga muwala we nga mukyala we nga muwala we kuba abadde muzadde gyendi. Beki era sino nga tukyaliko ensonga yemenyi namawulire gano gakusanzeewa nga wera wagategedde kusanga mmeka? Amawulire gano nze nga nze kyova olaba nkedde kubanga gansanze ku makya saa 12 awo nengalaba aladde mpitayita ku mutimbagano nengalaba nenewuunya nengaoba kituufu ngenda okubako besimu mu bantu abamu nga kituufu so kyova olaba nkedde kwambala neza kale bafaani kuba nawe oli artist ate oli celebrity olekerawo bakati naddala mu kunyolwa nga kuno naddala badde bagala ennyo Honorable Kato Lubwama. Tufiiriddwa nnyo kubanga abantu bano abatubeera mu industry bano abakulu be batubiyimirizaawo be bayimira ne batugamba amazima ate be batwogerera gye tutatuuka era buli ekivaawo ddibu kati mukulu Kato Lubwama alisse ddibudde. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.